ke yatwala kumperezako bantu kugondi kugondi yabo ketuka interview kale waliwo ka portion akapabula aka forest aka kati tunagenda eggaba nendako katono nkyayinako lyenkwa kale amanya gange nze Richard Kabonge ndi businessman so mwaka gwa 2022 before COVID atana bakujjawo nasinkana omwami omuyita Thomas Kaddu yali aguze ekibanja ku Kizinga Mbeya ekibanja yakigula mu 2002 amazina ky'emyaka 2 nakinguza yali aguze ettaka naye olwokuba ebyapa byali tebinakuggwa so nga tasobola kunguza ttaka nga tanafuna kyapa nansala netukiriziganya anguze ekibanja nemusindika wa administrator wa estate yaliwo yali registered proprietor biseera ebyo namuwa consent nanguza ekibanja kyange kati bwe nakigwa netandika okudevelopinga nensiba chain link netandika okuzimbayo hoteri kati mba nkyali awo batabani b'oyo omugenzi eri eyamuguza ne bajja ne batandika okuntawaanya ne bagamba ebintu tebyaggwa bulungi tebyakola bitya ne bayingizaamu omusajja omulaba nga tulina masiko namuwulirira awo tulina masiko nga claiminga nti kati ye ekifo kino n'abaana bakimuguzizza so najja n'atandika okutuleeta poliisi n'akwata Kaddu n'amusiba najja n'amenya ebintu byange gundi Sengenge yena n'amumenya ebifaananyi ndowooza bikulaze n'amenya tatandika nange okunoonya akozesa poliisi akozesa CID b'emukono ne banoonya ne bagamba nga ndi mubbi ki so ne bannemesa ebintu byange bira ne babyonoona wayi ne ngamba sijja kufiira ku mazzi Kizinga nengamba kankireke nawe abako n'emisango mu kkooti naye nga ne mu kkooti eyo ayinayo engeri gyagira bw'ojja ogamba nti tugenda mu kkooti akwatira abasirikale bakuteega bakukwata bw'ogamba nti ŋŋendeko bwenti nga ganatulemeseza ddala n'akola effujjo lingi naye nagenda okuwulira ayingiridde ne mu neiba wange yali awo omwami wanyama simanyi kati gye byakoma naye nze Kizinga nenkola ki Kizinga nengamba kanigende munange nenkita osanga nnyo poliisi waliwo regional CID emukonawo nga ye bakunoonya bunoonya bakufuula nti oli wanted bakukwata ebiseera byo nali nakamenya kafunye accident nina ebizibu bufune bungi tebereza okuntwala mu kkomera buli muntu we yajjanga bwe yagiranga ne bwagenda akweta nti muna statement ngenda kukola kinga bakuteeka butisi mu kkomera okuteeka mu kkomera nga bateekateekawo bikyagezi nga bakutwala mu kooti bamala bwofuna bbeeri bwokomawo okweripotinga bwomala okugira bwotinga obaofuluma nga bakukwata nga bakugamba nga bakozesa effujjo ly'amaanyi naye ngaakozesa nnyo poliisi eya regional poliisi ne batugamba mbu alinako ndowooza abakulu oba waki emabega eyo abakolera naffe ne tutya munnange kibanja kyewagula kyalimu kyenkana ky'obunene eka za 23 wazigula sente zigula milioni 10 naye oli nali musasuddeko milioni 6 oli musasuddeko 6 musasuddeko milioni 6 era nga
senga tewaliwo emenda tebalina mumalayo naye naye yennyini bamukolera omusiba oyo mwami Kaddu Thomas Kaddu mukyotala omusajja bamuyita Thomas Kaddu mukyotala yali yagula ekyo ekibanja yakigula mu 2000 ng'akigula ku taata w'abana abaana bano abaana waliwo bamuyita Nsubuga Benoit n'omulala Musisi something abo baleeta tulina masiko naye nga ne mu kugula abaana abo bali involved ne ku agreements kwebali ate yafuna consent wanga zisigula kibanja nga sirina consent ya nannyini ttaka yafuna consent ey'omukyalo oyo yali mwannyina wooli eyamuguza era ng'amumanyi endagaano tugiyina n'ebyenkumu tubiyina ng'abitaddeko ng'akkiriza tunda ekibanja so kati era n'omukyala ye ng'omukulu bw'agamba mwami Kaddu mumanyi irette ekibanja kiki yali amalita na ttaka liri so naye bano bo bakozesa nankanizi mpuliro aba processing n'ekyapa ne bakirana musiko kati simanyi bulungi naye nga ffe ebintu byonna banyonolera miliyoni kumpi nga 5 ekizimbe babimenya sikuba ebifaananyi byonna babitayimbwa nali nzimba kalina chain link nali nsimbye emiti mawoga n'ebiki nga njagala kukolayo resort abantu bagende bakoleki byonna ne babyonoona tulina amasukali ate natandika n'okunoonya kunsiba so nenfuuka regodi fugitive kati waddukayo era sobola kulinyayo wankwatirako ye ankwata kukwasa nteeka butesi mukomera so kakati ye tulina masiko ate tolina wenza muwaabira etolina banga mukono yonna eyo kasitoposi kati nga babakyusa naye mukono yalinawo regional CID awo naye nalaita ebaluwa zange neŋŋamba nasindikayo lawyer actually lawyer wange bamuyitanga Madiina n'agamba mwami Kabonga ajja wano tujja kumusiba biki nemuwa ebintu byonna n'agamba mwami Kabonga empapula zino zonna ziraga nti yagula ate nze saagula bino byakweyogeza mbu gula nankani nagula nze sente zange nazitransferinga kuva mu bank 60 million track yazo weeri ezigenda ku akaunti ya Kaddu kubanga waliwo omuntu agamba twakola mu ndagaano yennyini date y'endagaano wa lawyer ne date ya transfer mu banka byonna weebiri naye civil case yeyo polisi mangamba you come here nempandikako negundi oba CID kimuli nempandikako ebbaluwa kubanga sigiyina naye lawyer wange n'omulaba ajja ku namwandikako ebbaluwa nga njagala mukyala then waliwo mukyala akuloba ainterveninge mu nsonga ezo naye ne received letter kweri eri received ekibuli naye saafuna bulungi so neŋŋamba munnange wagiza okusuula mu nnyanja 25 acres nezigendera 23 acres nezigendera kati ono mulirwana oyo gundi oyo yamulumbalumba naye mpulira bakyaliwo bagenda mu kkooti ate oyo alina n'ekyapa oyo mulirwana alina n'ekyapa oyo mwami wanyama omusirikale iyo omusirikale alina n'ekyapa kye naye simanyi tulina masiko bamaanyi agajjawa nange amulumba n'amenya ebintu bye n'akola ki kati walumbira oyo omusirikale sebuka kati fenanabo so tulina okujjawo nga waliwo omuntu w'amaanyi ddala ayinza okuinterveninga n'atuyamba mukulembeze w'eggwanga ki kyomugamba kyomusaba abantu abalaininga abantu abo simanyi kubanga bo beeyita nti bantu batugamba nti simanyi waliwo onogundi ono batugamba bantu abo mu ekifo ekyo bakyagala wano amakulu bakyagala bikibo bajja mu kiti nti bantu bamukulu nandyagadise nafuna help tufuna justice tufuna help omuntu tusobola okukola kibanga ne mu makooti tusobola kugendayo ogenda mu kooti ye bw'amanya nti oli mu kooti yakulinda wabweru ova mu kooti budda wabweru nga bakukwata tosobola kugamba nti ogenda ku poliisi ogenda ku poliisi tokolayo so kati ekyo nakulemeseza ddala noba nga tolina woyinza kuwaaba ne mu mukono nvuga mpitamu buyisi nga magamaga kubanga mwawe banajjabe bayinza okumukola ne bakola ki kati scared us tutiisiza ddala ekyo ekifo nakitwala
yatema emiti nasimba emiti mahogani ensiko za mahogani nazigula mu NFA ensiko za mahogani nesimba nga nenjala kukola kibira kola najja nabitema kati ebitunda ebyo nasimbamu kalituuzi ebizimbe nabimenya era of course ekizimbe bwekimenya tosobola kijjirawo ddala kyo kirabika mukyali kale mami tuna masiko yoyo Kigunga kigunga awo kikola okukutira bugane bags obuti kati ettaka lyonna mu mukono munda buli akantu kona akali public land tuna masiko oba ali ku land board bakisamu naye nga for him is a land grabber mubbi wa ttaka ate tagula atwala n'amaanyi so ebyo batusobola okufuna president's office abandi basobola okuyingira mu nsonga ezo ne batuyamba netukola ki netutafiirwa sente zaffe n'akatimba we okuteekawo yayitettakali essinzizo era meja nze simanyi nakumanya singa amagye gonna gabeera ng'omusajja oyo atukwatiridde nnyo olaba akasomero ako ye yatuwa abaana be basomera amakyaki meja yabagamba bazimbe olwaleero wano tetulina ttooyi obutooyi obuli obuyumba bwolaba obutooyi abatuuze abamu mwe bagenda okweyamba meja yeyatuwa era yakugamba bw'oba olemereddwa wano genda ku ki kusayidi ewo okole ki ozimbe naye ddala ddala omuntu azze Jackson tunamasi osanzeewo abantu n'ogaana okukolagana n'abantu b'osanzeewo ate n'obagobaganya ddala ddala gwe obeera nze situmutegeera n'abantu be waba abaleeta mu kitundu manager yakola ki yaliwo nga bamenya ekizimbe kye kalina eyo baali bamuyita bajeeni kati n'amukyusa kati buli manager gwaleeta akola omuvuyo olumala okukola omuvuyo ngo yamukyusa kakati olwaleero eyamenyemenye ebintu bya meja bamuyita Namala ne Alex kati wanayitawo akaseera katono nga nabo bakola ki nga bakyusa ng'aleeta abantu abalala kati ffe ng'abatuuze ekintu ekisinga okulu ettaka lino lyali lya Kabonge twatuuka kukkiriziganya n'abatuuze kubanga we yali agula yagwiramu abatuuze okutuwa awantu wetukola ki tubeera olwaleero
omunkenke sawa yonna agenda kutukubawo era n'okubuddamu amaanyi ge tuliko ettaka lya Meeja obudde buno Meeja yatukolaki yatukutamira kati ettaka lino Kabonge yali nnyiniro akazinga kano sayidi eno ne Meeja Wanyama bali bannyini ekitundu kati olwaleero omunkenke ennyumba bwegwa bakugamba tozaawo ki tozaawo omwami Masiko keza ne wali atwalawo mpaka ne wali atwalawo amanya gange nze tumirira kizinga kimazeeko emyaka wenga kati baagala kutwala tumanyi bagenda kutwala era ekyo bakimulidde kati tuli wano kubenga kati era tusaba gavumenti ne poliisi yakumpi babeere bulindaala bagenda kutuwamba saa yonna bagenda okutubuzaawo omusajja agenda okuleeta abantu abanyundu abajja okumenya amanyumba bajje batubuzeewo kati tukumanyi era kati tuli kubumbeekese ebikolwa byakozesa okutwala ebintu by'abantu akozesa amaanyi ng'akozesa bakifensi so takozesa poliisi akozesa bakifensi kuba buli wajja wano ajja n'abavubuka kati luuta eno gyasembyeyo okujja yasooka n'aleeta abavubuka babiri ne bayitamu nga balambula nga maneja wabagamba nti wano gali maka gaffe gano gali maka gaffe naye nga maneja ayogera ekyo tannamala kuno wadde emyaka ebiri ffe tuwangaliddeko tuli myaka 20 n'omusomi naye ye tunamasiko kulawundi eno bamuyita nti jangu tuteeseganye wano tulabe tumale kino tunamasiko talabika mukulu kintu baalinako obutakkaanya ne mwami Wanyama ne bagamba tuleete saveya ko mukulu Wanyama n'agamba nti wetuba tuleeta saveya buli alina kufuna ettaka abeere ng'abeerawo buli muntu ategeere ani neyimba we naffe twaliwo ng'abatuuze ne tugamba tulina okumiikiza tulabe ani atutwala mu nkambi ani landiroodi waffe n'amasiko yaliwo saveya n'akuba ettaka Meeja ne bamukwasa awawe ne bamugamba we wano era Wanyama yali akayana n'ekintu myaka emeka 25 nze amanya gange bapita Kasimu Ringto Yusamu nze mu bufunze n'amasiko ddala omutemu lwaki mugamba nti mutemu omuntu akulumba ne adiweya mu kifo oba mu kitundu naye batuze bonna babeera mu bukenke awo aba mutemu nze nakomaawo ensonga zajja amanya ze abudusembera ensonga zwalabiraawo olunaku lwaki olunaku abasajja bayingiddeyo bagamba abantu baabwe era okukakana baleeta bakanyama nebajja ne bajjawo akatimba k'omusajja omulale bagenda twabeŋŋanga babensonyiwa nga tebagala ntalo kuliwa musaayi bo ne bagira oluvannyuma nga nze sete nawulirako bwe bagamba waaliyo emisaawo era oli bamusinga era bano batwalawo era balina okukozesaawo naye ng'ate bwetwatuula ffe engazi LC twabayita buli omu alina avunanyizibwa ku ttaka kuno buli omu aliita ekimwogerako kati buli omu najja tulaba buli omu ebiwandiiko bye abalala nga bagabati naye nga lyo lino nga lino eryeno lino ettaka lino likyali ku gurupu egi likyali wamu teziriko gamba nti liriko ekyawule koze ne wa Meeja eyo wanjawulo ne ku sayidi eno wakyali ku gurupu egi tebana bakusala kugamba nti bagenda batutwa naye kakati kyanaku nnyo ate abagagga abandi badde tutubafuna emirembe bwe bagwangana mulago nganzi ssentebe w'ekyalo mpulira bubi era kimpisa bubi era kinnenyamiza nsaba Katonda abeere wakati waabwe ebenge endoloto zonna ziggwawo eri ku paati ye ya Meeja eryasomero bwebiri amakanisa ekifo yabawa ne bazimba
Amanya gange nze Meja Maka Wanyama nanyini kizimbe kibakonye wano ku Kizinga Embeya. Polisi yakola nnyo nekwata abantu 37. Omwe batuze bali bamuteeseko obuvune, mpulira ali mu ddwaliro. Abala 36 ne batwala Mukono ku polisi olwa kusatu. Ne nafunye ekikankabwa ky'amaanyi nnyo okuwulira nti ate nate abasibe babasumulula lw'omukaaga bonna abaana 36. Jukira bana abantu tebalina ID, tebalina we bava, naye polisi yabasumulula. Baali basuubira ogenda ku Lwokutaano mu kooti, tebagenda ensonga saategeera. Polisi bankubira ekiro nti ate President State Attorney azizza fayiro ewaabwe ekiro ng'agamba nti bateekeko ebintu sales agreement, bateekeko land title, nti tugende tuleeta abatuuze balage abaana basibe nti ono noono yaliko. Kugamba ebintu polisi nayo ng'ebisobedde. Abamu baavulumizibwa, abamu tebalinawo. So abasibe bagenda, keesi baagala gitta. Bano abasibe baagala bagenze. Engeri gye bagenze tewali amanyi. Bino ebirabye mbadde nkaaba wano nga bannange. Nkolegana bamafiya. Kati ate abasibe 36 baba batye mu kkomera nga bakoze ekintu buli omu kyalaba. Nonsaba land title omale ogambe nti bagende mu kooti. Land title ate oli bw'asanga motoka yo wali n'agimenya ng'ogamba nti omutula mu kooti ndeete logbook. Abantu olaba ebintu byonna tebikwatagana. Wakiri mu kooti banegambye leeta land title, leeta ekyapa ogamba nti kale n'agreement. Oba nti leeta batuuze. Kale batuuze bali nga bamukulwana beerwanako. Kati olowooza omutuuze yandibadde awo ajja agambe nti gundi ali ku gundi. Aba bamanyi. So State Attorney Mukono bwatu n'akwatagana abamu ku poliisi ne bagenda. Bwe twogerera simanyi kinaddako ziruka buddusi wano wa DPP wawawa. Ne State House yali enyambyeko kubagamba bannange abantu tebaliiyo. Kakati ate kana kakodyo kano k'omwami okugira n'abuzaabuza n'akutwalako ettaka tekasookedde ku nze. Awo wennyinimu nnayiba wange yali ayitibwa Mwami Kabonge. Yatwala ettaka lye n'akoona ebizimbe bye era twogerera yalirina. Waliwo n'omwami awo kintu naye yayingiramu mu ttaka lye. So kino ekintu kyakola akimanyiridde era alina abantu bakozesa mu mukono muno. Mukono alinga bw'olaba ekyennyanja mu mazzi kyagala sayidi yonna gyagala gyakola. So nina buzibu nnyo nti nali ndowooza nti at least bajja agenda mu kooti, awo kooti tumanye omuntu yennyini abatumye kukola kino, naye kati ate tebaliiyo. So bagezezaako okukola bino ebintu, banemeseza nyonoonye sente zange nnyo, bonoonye ebintu byange, okunemesa batwala eno ettaka. Naye ndayirira butono bwange buno obwavu bwange tebajja kuleeta olukujjukuju obumanyirivu bwabwe mu mataka. Ono Mwami Tulamasiko yali district chairperson wa Mukono District Land Board. Si muntu wa bulijjo, sikolegana nti muntu neighbor omuyaaye. Ono yali chairman owa District Land Board ye Mukono. So kintu kyakola kati yafuuka business amanyi nti alemesa. Kati nange alina ekirowooza nti ajja kunemesa. Abasibe walese bagenze ebintu byange babyonoonye naye nze pozi nga anyingidde mu ttaka. Tekisoboka omuntu okulowooza nti ajja kujja atwala ekintu kyange kyenalubirwa n'enkifuna kikafuuwe. Ndaba bakozesa amaanyi bagamba nti tebajja kunzikiriza kyokka tebalina ekizibu obuli musango bwe nkoza kuno ogwange nti bano ofisi ya State Attorney yeremeseza kino ekintu. Kuba polisi nabo bali beewuunya ono atusaba n'ebintu byonna ku kintu ekirabika. Bagenda kusuuka ssaawa 8 batandika okugamba nti nedda basusiza constitution egamba tubasumulule. Kaali kakodyo kapange nti oli yatula ku fayiro n'agibaddiza kiro ku Saturday
n'abafulumya nti kati bw'obagamba bagamba ddembe erya constitution bwegamba naye mutuufu kaali kakodyo kapange okuguzaawo bano abantu oza nti bajja kutwala ettaka kuba ndi musirikale bamanyi sirina ssente bamanyi nti akantu katono nnyo amagye gajja kuyingiramu so nze mbagamba nedda saakola nsobi kuyingira amagye buli omu alifira ogayingira naye tekitegeeza nti wemba musirikale ojja otwala ekyange kuba omanyi nti amateeka agankuuma makakkali gajja kuba makakkali nga nkoze ekikyamu naye ku kyange nedda kuba mu magye sisapoza kubeera wano ku TV okwogera PRO w'amagye alisapoza okwogera naye kino kyange nze kyolaba nvaayo ne ŋŋamba nedda sijja kufiira wano munyingiriza nnyo ne mufuwa emiti ne musula ebintu ntiza wakayumba kange era mukasudde nedda nnina okuvaayo abakakonyi obakutte babatadde abakakonye tubakutte era sebe okozesa influence mubagyeyo nedda manyi gavumenti izo banga ekola mpolampola naye ngenda kuba emiranga ontuuke wonna wonna anyambe ngenda kuddayo mu state house eyali enyambe buli ngenda kuddayo poliisi yakola ripooti egamba ettaka lyange ngenda kuddayo wa DPP genagenda DPP namusajja namuteekako emisango kawunti 4 namasiko alina kawunti 4 zeyamuteekako trespassing kuyingira mu ttaka lyange okugyawo buyinja ettaka weriyita okozesa ebigundi ebigingirire nakyusa ekyapa nanzija ku ttaka neyeteekako ettaka nalikyusa ne saizi eka 25 kati zireka kwegamba ebyo byonna DPP yamuteekako emisango already naye yakola olukujukuju nalema okukwatibwa ate fayiro DPP nagiza nga acomplainings kati fayiro ekyali wa DPP ate kati laba wadda ku kino era nno kuba wona badde nfunye obuyambi DPP nga muteeseko emisango poliisi ekoze report egamba nedda ttaka lyange state house ekoze report egamba ttaka lyange kakati eyayagala ki yenze ndagewa abasibe tubakutte era babalese kugamba ono omwami ye ali awo nti Katonda mu Uganda kyagala kyakola oba gamba nawe ojja kuva mu mbeera omutabukire kuba nze okubeera nga nti ngoberedde byonna biweddeyo naye kati obuyambi tebunajja nange nawe enkoma ng'omuntu ndaba bannange poliisi egambye ekintu kyange state house egambye ekintu kyange DPP egambye ekintu kyange omusajja bamukyajinge yaze abikonye kati olwo ŋŋendewa mbeera awo nga kasiru so kino kintu kintabudde bakulu bange mu magye era nina ogendayo mbagambe bannange saagala mugambe nti saagezaako nagezaako naye nange nawe bwenakoma kuba saagala bya kunsirwaza kati ate bagenda ku TV ate bebogera ate bakoze bino byonna ate bamanyi nti balina emisango bamanyi nti police report weri manyi state house report weri ate bagenda nga babuzaabuza abantu bagenda ku TV kati era ejogo lya kika kyeri bannange nsi bagala gikola ki ffena tweyise nga bwebeeyisa banagibeeramu ye webale nnyo ensonga z'ettaka ery'embeya eka 23 omukulu Kabonge byagamba nti twali mu bbako oyo byayogera tabitegeera Mwami Jackson yagula ettaka ku mukulu omu ayitibwa Sendi Joakim ng'ettaka eryo obwannannyini bwali ku Mwami Nsuubuka era naauthorizinga Mwami Sendi okulitunda era Mwami Sendi n'aliguza Jackson ne tumusasula n'asigala nga tabanja wadde n'ekikumi naye kyatwewuunyisa nti amangu ddala nga twakasasula ettaka Mwami Kabonge era ng'akozesa eryanyi era ng'akozesa gurupu y'emu Mwami Wanyama gy'akozesa eno yasiini Kasiri oyo era ne bajja ne bakola byennyini
Wanyama byali mu kukola ku ttaka eryo eriri mu nsonga kateeko 7 n'aleeta abasajja ne batandika ku fensinga ettaka out of nowhere nga tewali nti amangu ddala nga twakamala okusasula ettaka oyo omwami Kabonge era nga mu nkola ya Meja Wanyama yaleeta abo ba Yasiini n'abalala era abali mu kikolwa kino ne batandika okufensinga ettaka eryo ng'aklayiminga nti alirinako bwannannyini naye nga mu kwogera talina kyalaga oba ndagaano oba kyapa wadde nga talaga nti alinako n'akajiiko k'ettaka okwo ku ttaka eryo era ne kitwaliriza okugenda mu kooti okwekubira enduulu mu kooti n'emuyita aje abitebye n'asalawo kudduka paka guno gwakatalabikanga era kooti n'etuwa ekiragiro nti ebiriko byonna tubijjeko era ne tubijjako mu mateeka era ebyavaako byonna ne tubikwasa chairman w'ekyalo era chairman w'ekyalo y'abirina mwami Kabonge bw'aba byebyo byayagala atuukirire chairman w'ekyalo Sengenge n'emiti gye n'ebirala byonna abirina bw'aba awulira nti alinako any claim ku ttaka eryo institutions za state weziri kooti weziri agende mu kooti yekubira enduulu alage butya Jackson bwe yamubba ettaka ave mu kwogera obwogezi ave mu kusitukira mu nkwawa za Meja Wanyama aje alage kiki kyalina ku ttaka eryo ku nsonga ya Meja Wanyama okuvaayo n'ayogera ebigambo ebitiisatiisa nti agenda kuvaayo akole effujjo eryeko ebyenjawulo nga mwe muli n'okuya omusaayi ebyo tetubigenda kubitwala lightly because ng'omujaasi tukimanyi bulungi alina ebikola ebiyinza okuteeka ebyo byayogera mu nkola eggwanga lino lirina amateeka agalifuga wadde mwami Wanyama mujaasi naye alina amateeka agamufuga ne bwandibadde genero ku nsonga z'ettaka era naye alina amateeka agamufuga ne bwaba President Museveni waliwo amateeka agamufuga so nze nandisabye mwami Wanyama oyo naddala ku myaka gye ne rank aleke kwogera ebigambo ebitasaana addukire buli alina ensonga z'ettaka gy'addukira mu kooti z'eggwanga lino mwami Wanyama bw'aba awulira nti ettaka lirye ekyapa akirina endagaano azirina agende mu kooti awaabire Jackson omusango gw'okubba ettaka kooti bw'eneegumusalira negaa nti ettaka liryo mwami Wanyama alaba oba ettaka tetulyamuki naye kooti bw'eneesalawo negaa nti ettaka lya Jackson naye mwennyini akole kyekimu akole ki alyamuki eggwanga lino lirina institutions tetutwalira mateeka mu ngalo mwami Wanyama mateeka akigagoberedde ayina we yakulaga ayina kyonna kyakulaga ekikulaga nti yali yekubiddeko enduulu mu kooti okujjako okutambula n'agenda mu Lumumba Avenue ewa Ocheng mu State House manyi biki n'aveeyo n'agenda mu kali akagundi kaba nti mwami Wanyama ali mu kukola buli ekisoboka okulaba nti afunayo abalala abajja mu mawulire okulumiriza Jackson tazze ababbako amataka naye okujja mu mawulire si kyekigenda okumuwa ettaka ne bw'anaaleeta Kabonge oba omuntu omulala yenna ne boogera ebikankanya eggulu tagenda kufuna bwannannyini ku ttaka eryo nga bwe nkugambye institution eryemu ejja okusalawo ani mutuufu ani mukyamu eyo kooti akwate endagaano ye akwate taito ye agenda agule ku Jackson emisango egy'okwesenza ku ttaka eritali lirye kooti bw'ena ebitunumamu nga bituufu neegusalira Jackson tuli beetegefu okumuliyirira byonna byanabaasa Meja Wanyama naddala nga muwadde ekitiibwa
kya Meja simanyi lwanka yagifuna atya naye kamuyite Meja Wanyama ku ddaala eryo simusuubira kuba ng'ayogeza busungu ng'ayogera ebigambo ng'ebyo nti kati tutandike amannya. Erinnya nze Sendi Joakim omutuuze w'e Mukono nga naye nnina n'abooluganda e Kkojja era mu Mukono. Ettaka eryogerwako erisangibwa ku kazinga e Mbeya abantu lye bakaayanira lyali ttaka lya jjajjaffe ayogerwako Tito eyali aseka. Tito eyali aseka ettaka eryo yalifuna mu 1900 yalifuna ng'ennaku z'omwezi 7 Sebutemba 1925. Ettaka eryo lyali liwerako obunene bwa acres 97. Ettaka eryo lyali eno gye twogerako ssebo gy'olabako MRV bye byapa ebyakolebwa ebyasookawo ku mulembe gw'Abazungu. Ettaka lino lyali ku MRV Mailo Register Volume 314 folio 2 nga lisangibwa Mbeya. Waliwo kye tuyita final certificate. Abazungu bwe baakubanga ettaka eryo baalisanga ku kye tuyita cadastral cartridge sheet yeeno. Cartridge eyo abazungu baagiwandiikangamu n'amannya g'oyo nannyini ttaka. Era baawandiikamu jjajjaffe eyayitibwanga Tito eyali aseka e Kkojja mu Kyaggwe. Era n'awandiisibwa ku kyapa kino mu mirembe gy'Abazungu mu 1925 ekyogerwako nga kiwerako obunene bwa acres 97 Embeya akakazinga akoogerwako. Yamuwa ettaka acres 23 n'awa eddala eka 7 ne zisigala mu Tito eyali aseka. Ezo abafamire ne baziguza Jackson tina Masiko ye yasooka kugulawo acres 7. Entebe gyebiri kati tetumanyi kyogerwako naye baba boogera ku kazinga k'Embeya konna kaali ka Tito eyali aseka jjajjaffe eyali atuula e Kkojja mu Kyaggwe. Ettaka eryo yaligabanya abantu b'enkumenyedde okuli Benoit Nsuubuga ye yennyini Tito yali aseka yasigazaako mu mannya ge eka 7 era abaana be baamala okuzikola eka 7 baaziguza Jackson tuna Masiko. Acres 10 zaagenda mu Sserwano Kawuyo. Eka 10 endala zaagenda mu Semadaali Eridadi Semadaali. Eka 35 za William Sana. Eka 22 za Christopher Kitali Musango. Aboogerwako ba Wanyama, aboogerwako ba Thomas n'abalala betuwulira
nabo baleeta ebiwandiiko nga ffe bwe tuvuddeyo ne tuleeta ebiwandiiko ku ttaka ebirambulukufu. Ettaka si kwogera bwogezi bigambo olw'okuba wayitawo, olw'okuba wajjawo n'otyaba enku, wabula ettaka biba biwandiiko. N'abo aboogera bajjeyo ebiwandiiko nga bye tujjeeyo tulyoke tukakase obutuufu bwabwe. Ssentebe, njagala okakase abantu nti omujaasi wa UPDF ye awo alinawo bwannannyini. Omujaasi ayogerwako owa UPDF ekisooka ffe tetumumanyi era tetumuwulirangako, era mu biwandiiko by'abajjajjaffe ffe tetumulabako wa waagwa, wabula yaleeta ebiwandiiko nabyo tubirabeko. Naye nga bwe nkulagize MRV oba ekyapa ekyasookawo mu 1925 omujaasi ayogerwako owa UPDF tetumulabangako, jjajjaffe tamuguzanga ku ttaka, tamulabanga nako, kubanga ettaka eryogerwako lya myaka mingi era libaddewo. Tulina masiko kati alinawo hikazi mmeka ze mwamuguza mmwe ku kizinga okwo? Famire ya Tite yali aseka ne Benoit Nsubuga bw'olitunuulira eka 23 ne eka 7. Tuna masiko nga ffe aba famire twamuguzaawo ekaazi 30. Lyettaka eryali lisigadde eryaffe erya famire ng'oggyeko benjogedde, era ettaka eryo ne tuliguza Tuna Masiko Jackson ekigunga. Olaba ndi okusomesa abaana kintu kikulu. Kati sendise nga toliiwo. Ebintu bizikirira bityo. Ebizikirira bigendera dda. Ate lijja kuvaayo kubanga manyi omaliriza. Fene ote muharat, umi wat fene no watam. I'm right. Rete ke atamu makuni etuela tuya. Ruo.